Kwanirizaako nnyo okumunyo kusatu kitundu kyaffe ekyokusatu tukitandikidde mu disitulikiti y'Ekikuube eddwaliro lya Buhuka Health Center 3 abatuuze bayo bagamba nti lirina omujjuzo mungi nga bandibadde bayambibwa ku nsonga eyo ne basobola okubeera nga nabo batereera mu mbeera y'obujjanjabi. Okwogera bino babadde babatwalira olusiisira lw'ebyobulamu era nga bajjanjabiddwa endwadde ku bwereere. Abatuuze mu muluka gwe Buhuka mu ggombolola y'e Kyangwali mu disitulikiti ey'Ekikuube bali mu mbeera etagambika okubeera ey'ekibogwe era obujjanjabi ebitategerekeka naddala mu ddwaliro erya Buhuka Health Center 3 olw'omujjuzo oguyitiridde. Omwana bagasanga atahiremu obulwayiro omu maiso obutakweza owakana amaiso obutakweza lweri bya maize ebyo njoka bazia nswiga y'emibu nga bakulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo Buhuka Babihemaiso Dismas agamba nti embeera y'obujjanjabi ekyali ya kibogwe era nga bino babituuseeko oluvannyuma lw'okubanga bafunye obujjanjabi ku bwereere. Aba Sinoko Uganda Limited nga eno yo kampani evunaanyizibwa mu kusima amafuta ne gaasi ku nnyanja Albert. Babihe Masio akinoganyiza nti ebyobulamu ku mutendera gwabwe gwa Health Center 3 basanga omujjuzo oguyitiridde ate nga n'abalwadde bangi naddala abakyala abasanga obuzibu naddala mu kuzaala ng'ebikozesebwa tebabirina. The problem when you found a woman is somehow bad, it need an ambulance to take her to Kyangwali Health Center 4. But that problem is still there. Mostly, sometimes we use the motorcycle. Dr. Namasope onononga wa Hoima Regional Hospital agamba nti okuva nate Kikuube weyafuna ababundabunda abayitiridde mu disitulikiti basanga okusomozebwa kuyitiridde bwe kituuka ku nsonga z'obujjanjabi. Sicknesses and mortality is equally high and we all need a collective effort. I wish to inform you that the maternal and childhood illnesses, communicable diseases, non-communicable diseases like high blood pressure, diabetes, cancer are a common occurrence, and all these underscore the importance of frequent medical checkups, consultations. Amyuka ssentebe ng'amanyiddwa nga Opio agamba nti bano ebikozesebwa naddala ku by'obujjanjabi bikyali bya kibogwe naddala mu nkambi ewali ababundabunda. Seeing this big number here, it means a lot that within our communities there's still a lot that we need to do as leaders, as government, and as also partners. So I call upon my dear colleagues, the leaders, both political and technical of Kikuube district, to ensure that we help our people. Amyuka President wa Sinok Uganda Limited Wang Jufeng ababadde mu nteekateeka y'okuwa obujjanjabi wamu ne Ssenkulu Chai Jiyanja bagamba nti abatuuze balina okukozesa omukisa guno okulaba nga bafuna obujjanjabi ekigenda okubayambako okuwona embeera yakikufiiriddeko ng'endwadde y'enkoko. This time we came to Kingfisher with this medical campaign. We have specialists in gastroenterology, breast and thyroid disease, urology, ENT and infectious disease. Bya kitongole ky'amawulire Salty TV Omujjuzo.